abakulembeze ba disitulikiti Kabalole basibye abaminisitiri b'obulamu balowooze ku ky'okubafunira ku mayumba babeera basula. Bino babyogedde ku bikujjuko by'olunaku lw'abazaalisa olwakuziddwa ku Boma Grounds e Fort Portal. Lwabuhinga Richard Ssente wa Sekutano agambye abakyala bano bakulira mu mbeera mbi ddala naddala bwe basula nga beetaaga okuyambibwa. To help our mothers deliver 24 hours within 7 days of a week, sometimes they face a challenge of lack of accommodation. We have health center 3s. Some of them are found in hard-to-reach areas, where it is even difficult to have a house to rent. The mothers, the midwives are committed, but they don't get time to sleep near these health centers to assist our mothers all the time. Regina Nanjebengo n'omusomo kugumudwalira Fort Portal agambye nti malwaliro agasinga obungi abakyala bazaalisa batono ddala ng'ate bakola ku bakyala abali embuto wakati wa 40 ategeeza nti basanga okusomozebwa okubulwa basula ebbula lya ambulensi n'ebirala. Dr. Joyce Muliki ngono minisita w'obuyonjo busookerwako yasabye abatono ddala abakyala bulijjo okulowooza okuzaalira mu malwaliro kikendeze kubafiira musanya. 26% of our mothers who are in the hands of traditional birth attendants. Ladies and gentlemen, that is unacceptable. As a ministry, I want to inform you, we are going to take strong measures to ensure that all mothers deliver at health facility in the hands of skilled birth attendants to reduce maternal mortality. We have reduced the death of our mothers. Mulikwalagidde n'abasobo n'abawumula okwamuka ennyumba ebyo nga bibiti ebikumi n'ebikumi by'abantu bakunganidde ku Butebo Center for okufuna obujjanjabi obw'obwereere. Obujjanjabi bwateekeddwa abagwere batangana abalwadde bakebereddwa akawuka kalwaza mukenenya okubakuula amaaso n'endala. Tato Steven, namba yini? Mwanika Thomas. Yan. Nange uweza general wende ibaka general wemere wabaka igulo eramba mbaga ino kubita. Fazali Kabaka omukoomya omutemu muteekateeka eno agambye nti omuwendo gw'abantu gubadde mungi. Doreen Nasima ne Wilfred Masaba ekisekedde guli ino kwa Bukedde TV.